Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakadde baffe baganda baffe mwenna abatulaba era abatuwuliriza, twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obulamu n'atuusa olwaleero nga tukyassa. Kitugenda okwogerako olunaku lwaleero biidhinillahi subhanahu wa ta'ala kiri mu surati Al Imran aya ya 30. Allah jalla wa ala yatugamba nti yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsah wallahu raufun bil ibad. Allah subhanahu wa ta'ala ategeza mu ayo eyo atuwa amagezi nga atulabula nti omuntu yenna ebintu byonna byokola ku nsi kuno, byokola mu lwatu, byokola mu kyama, olunaku lw'enkyo jja bisisinkana. Yagamba mu aya n'aga nti olunaku omuntu lwagenda okusisinkana ebyo byonna bye yakola ebirungi ng'abirabako n'ebibi ng'abirabako. Ebirungi ng'ajja birabako era abifunemu empeera ennungi, n'ebibi yakola ng'ajeemedde Allah subhanahu wa ta'ala ng'abimuganya bikola era nabyo abirabeko era abifunamu empeera embi. Nja kukubira ekifaananyi muganda wange mwannyinaze gwe ampuliriza era ndaba nti mu nsi muno tulinga abali mu supamaketi. Bw'ogenda mu supamaketi ogenda n'akasero n'oteekamu by'oyagala okulya, n'oteekamu by'oyagala okutwala eka, okugeza n'okwata sukaali n'omuteekamu, n'okwata omunnyo n'oguteekamu, n'okwata omugaati n'oguteekamu, n'okwata ennyama n'ogiteekamu. Essaawa etuuka n'ogenda ku kawunta n'obeera ng'ebintu ebyotadde mu kasero biteeka ku mmeeza ne bakubalira ssente z'olina okubeera ng'osasula ebintu ebyo bitwale. Muddu wa Allah, muzaana wa Allah, naawe ampuliriza, essaawa eno ku nsi weetwale nti olina akasero kooteekamu ebintu by'okuŋŋaanya muno mu nsi. Kikukwasa ensonyi bw'oboze mu supamaketi, tuddeyo mu supamaketi n'oddira mu kasero ko n'oteekamu ennyama y'embizzi oba n'oteekamu ennyama y'embwa. Bw'ogenda otuuka ku kawunta n'osangako omusiraamu, kikukwasa ensonyi mu kasero okuggyako embizzi ogiteeke ku mmeeza bakubale, kubanga bagamba ye muganda waffe oli musiraamu, oyambadde enkoofiira, oyambadde ekkanzu, ate kaakati gwoleese embizzi mu kasero. Kane Allah kyatutegeeza nti ogenda kutuuka mu maaso ga Allah otuuke ku kawunta babale emirimu gye wakola mu nsi nga mulimu egikukwasa ensonyi, nga bw'oyinza okukwatibwa ensonyi okuggyayo ekifi ky'embizzi oba ekifi ky'embwa ng'otuuse ku kawunta nga gw'ogenda okiraga agenda okubala musiraamu munno. Allah kyatugamba nti yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayri muhdara. Naawe ogenda ku kawunta ya Allah subhanahu wa ta'ala naye nga mu kasero k'ositudde gwe watta banno, mu kasero k'ositudde gwe waloganga banno, mu kasero k'emirimu k'ositudde gwe wabbanga banno. Ate ng'emirimu egyo gyonna tolina woogenda kugyekwekera, wabula olina genda nagyo bulembwe mu maaso ga Allah. Allah atugamba tawaddu omuntu agenda kwegomba law anna baynahu wa baynahu amadan ba'ida, singa emirimu gino emirungi gyasigazaawo gyokka emibi ne bagimuggyako, naye ng'ate tolina wojja oli nagyo bulembwe. Baganda bange, baddu ba Allah, bazaana ba Allah, wenkubira omwoyo gwange omulanga n'egyabampuliriza okulabika nti tusengejja emirimu gye tukola olw'ensonga nti emibi ojja gisanga, emirungi ojja gisanga. Tulina okwegendereza emirimu gye tukola. Tolowooza nti omulimu gw'oba okoze ku munno oba omulyazaamaanyizza oba omusse oba omubbi kiwedde, olina okukisasula mu maaso ga Allah. Ate ebyembi nti gwe walyazaamaanya omutwalo, ku lunaku lw'enkya togenda kumuddiza mutwalo, tojja kuba nagwo gwa lupapula. Gwe walyazaamaanya enkoofiira, tojja kuba na nkoofiira gy'omuddizaawo. Gwe wakuba oluyi naye tajja kukuba luyi, wabula balina kusena ku mirimu gye emirungi gy'oliba ogenze nagyo ewa Allah
babenga basasulamu abo bewakosa. Baganda bange bannyinaza abalungi, namira omwoyo gwange n'egyabannange ffenna abampuliriza, funa olunaku okyekinga emirimu gyo. Bameka bookosezza, bameka bookosa mu kusuubulagana, bameka bookosa mu kubagulako, bameka bookosa mu kubawola, abakuwoze bameka bookubiddeyo, bameka bootemereddeko ebigambo ebinene, bameka bobbye, bameka boolyazaamaanyizza, bameka boogeyezza, ate nga gyonna ojja gisanga mu maaso ga Allah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekisa atuwe obuwangaazi obulungi, atuwe okumutegeera, atuwe okukolera mu buwangaazi bwaffe emirimu emirungi, atuyingize mu jjanna ey'emirembe, atwewaze omuliro. Wa sallallahu wasallam ala khairi al-anam sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.